Bannamukago bano balambise empagi 8 zibagenda okugoberera mu kutambuza gavumenti singa bawangula obuyinza mu kulonda okujja. Mu zino mulimu okuteeka akakiiko akagenda okutabaganya abantu n'ebiwayi eby'enjawulo mu kisaawe ky'ebyobufuzi n'okusingira ddala abaludde nga tebali makambugu. Akakiiko kano kamuzzaŋŋanda kagenda kwetikka eddimu ly'okutabaganya eggwanga lyonna okubeera ekitole oluvannyuma bo kye bayita okutaagulwa gavumenti. Ssentebe w'omukago guno Professor Frederick Ssempebwa agamba nti eggwanga lyetaaga okuddizibwa obuggya n'okutabaganya. Members have decided that we cooperate throughout the electoral process. Part of the cooperation would be not to compete against each other. See what I mean? Not to compete against each other. Mu birala ebigenda okukolebwako mulimu okuteekawo enkola okuyitimusa ebyenfuna by'eggwanga nga kino kisuubirwa okuyamba okujja bannayuganda mu bwavu obukudde ejjembe. Bano era basuubizza okukendeeza ku misolo egibinikibwa ku mirimu gya bannansi okusingira ddala mu kiseera ky'okukyusa obuyinza. Professor Ssempebwa akuutidde bannabibiina 10 okwerumaaluma n'okusojjagana basobole okutunuuliza omulabe obwanga okufuna obuwanguzi. Find ways of reconciling all aspirants towards agreeing on one candidate per position, whether at the constituency, at the parliamentary constituency, or at the lower levels of the district and the LCs. Professor Ssempebwa akinooganyizza nga bwe waliwo obwetaavu bw'akakiiko ak'ensonga z'okulonda akeetengeredde okusobola okufuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya eri buli muntu. Akubidde bannabibiina omulanga okwegattira wamu babeere ekitole okufuna obuwanguzi. Kitegeezeddwa nti Mao agamba nti Lukwago gye miziziko egiremesezza okwegatta kwa DP. Wabula Lukwago abadde omumalirivu okuyingira mu lukiiko ategeezezza nti ye akyali memba wa DP omujjuvu. Katumaliriza process tutuuse okugenda mu kulonda nti kati Lukwago afume gw'abadde ebweru nga tuzimba ekintu toliiyo tuuse wansi myala tukuta amataffaali tuzimbye ennyumba eya TDA eya Alliance emaze okuserekebwa tutuuse okugiyingira olwaleero tuzze ku House Warming Party kuba lwalebadde House Warming Party Honorable Nobert Amaya ayagala bansigalire ku luggi obeera mwenkanya. Era wano akakiiko akagenda okutabaganya ebiwayi byombi mu DP kateekeddwawo nga kagenda kukola embeera yali Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere.